abatuma 25 bayite bannabbi nga n'omutume nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam y'omukubo era ono gw'oyinza okuyita ensibuko y'eddiini Busiraamu nga n'ekitabo ekitukuvu ekya Quran kyakkira ku ye yawangaliranga mu kibuga Makka mu Saudi Arabia mu mwaka gwa 622 yakyamuka n'ayolekera e Madiina n'ekigendererwa kye kimu eky'okubunyisa Obusiraamu wabula wakati mu by'obwekitalo yavaayo mu mwaka gwa 603 n'akuba enkyukiro okudda e Makka era ekyaddirira emyaka waayita 2 gyokka mu mwaka gwa 632 nassa ogw'enkomerero ekibuga Makka kyasigala kya byafaayo ne gye buli eno ng'abantu bakulumuka okuva mu buli ggwanga buli mwaka okujja okutuukiriza empagi ey'okutaano nga yemukweza Obusiraamu kwe buyimirira ey'okwewaayo okujja okulambulanga ennyumba ey'ebyafaayo era ey'emizizo Kabat Sharif. Nabbi Muhammad okufa yaleka eddiini Busiraamu agibunyisizza era bangi basigala enjiri baginoganya ebitagambika we yafa we yakoma we batandikira ebyafaayo ku nsonga eyo siri wa kubigenda kiwanvu wabula nayagadde omanye buti Obusiraamu bwe bwesogga eggwanga lyattu Uganda. Obusiraamu butuukira ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II abaabuleeta baafubutuka Zanzibar n'ekigendererwa ky'okujja kuno okusuubula nga baakulemberwa Omuwarabu Ahmed bin Ibrahim mwaka gwa 1844. Ssekabaka Ssuuna mu kusooka yalabikanga atakisanyukidde nnyo okutuuka omulembe gwa mutabani we Ssekabaka Muteesa asooka ng'amatidde ebimu ku bibala ebiri mu ddiini ey'Obusiraamu era ono yakkiriza ne butandika okusomebwa nga naye aliko kyabutegeddeko era olubiri lw'Obwakabaka olw'ebbanda luno lwafuuka essomero Obusiraamu nga busomesebwa kyokka omulimu gw'okubunyisa Obusiraamu gwajja mu kigoye Weezinge awo nga mu mwaka gwa 1877 olwo nga n'abaminsani bagguse abakola omulimu gw'okubunyisanga Obusiraamu basiŋŋaana akaseera akazibu era bakimanya nti kati bivudde embwa weeyotera ne biddagonja waakalira bajjayo n'ag'omu buto kubanga n'abaminsani ku ky'okubunyisa eddiini yaabwe mu kyo bajja bamazeeko nga muwogo. Mu byonna njagadde kusiima abasajja b'amashekh abeewaayo okukola omulimu ogutagambika okubunyisa enjiri y'Obusiraamu awamu n'okutulambikanga ku buti ennono y'Obusiraamu bw'erina okukuumibwa. Nzikiriza njuliza ebigambo by'omusajja era omubuulizi Nakinku omutendeke mu kubuulira Obusiraamu Sheikh Burhan Muhsin Kiti. Ono ebigambo bya byesigamya nnyo ku bintu ebyalambikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Quran wenna alwanirira ejjana mu maaso g'Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala by'olina okwekwatako. Mu suratul Qasas aya 7 Allah tukati wabetaghi fima ataka Allahu ddara al-akhirah mu buli Allah kyakuwadde kikozesa okwekakasako ejjana. Mu buli Allah kyakuwadde kikozesa okwekakasako ejjana mu byo tandikira ku bulamu bado Allah akbar. Buli muntu eyatondwa najja ku duniya ayina ekifo mu muliro ayina ekifo mu jjana kiri gyali ku bibiri yekakaseko kiriwa. Buli muntu Allah gwe yatonda nze naawe abaali babaddewo ku duniya kuno buli muntu Allah gwe yatonda laka maq'adun oyina ekifo kyo mu muliro oyina ekifo kyo mu jjana okusalawo kuli gy'oli. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Omuntu awangale nga yebaza nnyo Allah olwebaza lwakwekakasako jjana oba awangale nga ye ekizibu ky'edduniya wekakaseko ejjana. Allah mulungi, Allah mulungi teri yajja kukakasako jjana gw'olina gyekakasako. Allah bakiwa abantu bandigitumye jjana Allah giwa ab'ekibuli bagiwe abanakasero oba giwa ab'enakasero bagiwe ab'ekibuli oba ab'egindi bagiwe ab'egindi nga Allah ejjana nageza agiwa ab'enakasero bwe baba bagigaba ne mbo bennyini mulimu gwe batagiwa mubo bennyini nga tebannafuluma ku kitebe kirala olwo bwe balaba nga tagisaana yagiwa omuntu atuyisa ati oyo buvunaanyizibwa bwampuliriza
okwekakasako ejjana ng'okyali mulamu. Imamu Ibnu al-Qayyim al-Jawzi mu kitabo kye kiribwa Adda wa Dawa yagamba nti inna fi dunya jannatun, mu duniya muno mulimu ejjana, man lam yadkhuluha yenna ataasale magezi giyingira wano ku duniya neyenkomerera agireke.